akokuna n'akomukaaga akagamba nti wali business yo nene ebaawo mu parliament singa speaker abafudde bangi bagamba nti eyekyusibwe bunnambiro. Simanyi gwe ndowoozayo ku nsonga eyo. Sina mutawaana mu kukyusa nnyingo eyo kuba si entrenched article of the constitution. Manyi zisemateeka zitera okubeera n'ennyingo ngezo nkulu nnyo teziimale teriko tomala gagyemolerako. Bannakenya bo balina n'ekipya kye baleese doctrine of basic structure mu ntaputa y'essemateeka waabwe nti tokeera bukezi nti waliwo ennyingo nga zo tokeera bukezi n'ogaa nti tuzikutteko. Mu America mu nnyingo ez'ekika ekyo eziri entrenched bagattako n'ebigambo nti no Congress shall have the authority okutuula nega nti teri parliament eribeera na buyinza na kutuula kubaganya birowoozo kawaayiro kano okujjako nga muzzeeyo mu bantu. Kakati akawaayiro ako tekagwa mu kiti ekyo so kasobola okukyusibwa ne tutuukana n'obuwangwa bwaffe kubanga enkungubaga y'Abafirika si enkungubaga y'Abazungu. Omuzungu bamubikira nti kitaawo afudde n'agenda n'alaba omulambo ne baguteeka mu ggwanika n'abikira banne nti tujja kuziika wiiki ejja olwaleero lwakutaano tujja kuziika wiiki ejja ku Lwokutaano buli muntu n'addayo ku mirimu. Naye nnyini n'agenda n'akola butereevu. Kakati ffe wano si bwe tukungubaga ate oba omuntu afa nga tukyalinda olumbe mu lujja tebakolerawo na mukolo temukola mbaga temukolaki. So enkungubaga eyaffe yanjawulo so kasobola okukyusibwa okutuukana n'embeera naye awo oba otunuulidde kutuukana na buwangwa naye si kugonjoola kizibu nga kino kye tulabye. Ekizibu kye tulabye tekivudde nnyo ku teeka kivudde ku ffe okuva ku Commonwealth practice. Mu nkola eya Commonwealth practice obulombolombo obuliwo ofiisi ya sipiika omuntu talina kulaga nnyo bwagazi gyeri. Abantu balina kwetunuulira ne bagamba nti ku Mukiibi ne Kazibwe mu mawulire muno ani siniya Kazibwe. Olwekyo Kazibwe ne mujja ne mumuwalaawala ne mumutuuza mu ofiisi abakumeekume. Kakati tradition eyo bw'ogigoberera omalawo bino byonna ebyokusika omuguwa era amawanga agasinga obungi agagoberera enkola eyo. Kasita okulonda kugwa ne kitegereka nti ekibiina ekisinziza ababaka kyekino nga kyo kituula baba tawangudde babaka bangi tebeetabana mu debate eyo nga baba bakimanyi nabali abawangudde baba bakimanyi nti muffe ono kyekyamazima yatusingako era ebiseera ebisinga mu nkola eyo bwasseruganda eba na consensus. Kakati wali mu house bwe mujja kuba kutuukiriza mukolo nti kale tukubya akalu naye nga kiba kyawedde dda. Era wano e Kenya mu kulonda okw'emirundi ebiri 2013 ne 2017 basipiika bo batyo balondeddwa tewabadde ovaawo mpitewo yenna mu paalamenti ya Kenya kubanga kasita kyategeereka nti Jubilee ewangudde yeesenza ababaka Jubilee neetuula nti ani asobola okuggusa agenda ya tigundi titumuleesi era oluleeta erinnya tewabaawo navaawo mpitewo ng'ayitamu ng'atandika kukubiriza nkiiko. So ndowooza nti singa tuddayo mu spiriti ya ssemateeka kuba yo spiriti ya ssemateeka ogwo gwe mutima gwayo nti abantu tebakubise na bipande nti njagala bwa sipiika tewabe kuyega muntu nakubisa n'obufulaano nga buliko vote Mukiibi Morisi ku bwa sipiika kugamba ate kiba kinafuya office kubanga bw'ogituukamu osuubirwa kubeera muntu agenda kukumaakuma parliament era osuubirwa okubanga obutalotalo obutono obw'ebyobufuzi oli waggulu waabwo newankubadde ng'olina obuvunaanyizibwa obw'okuggusa agenda y'ekibiina kyo kuba ekyo kintu kikulu naddala mu multi-party politics nti sipiika aba n'obuvunaanyizibwa okuggusa agenda ye. So nze ndowooza nti ennyingo esobola okukyusibwa okutuukana n'obulombolombo naye tesobola kugonjoola kizibu kye tulabye wano. Bwe tusigala nga tukyeyisa mu nkola nga gye tweyisaamu ne bw'onoogikyusa n'ofunayo sipiika omulala n'afa abantu bajja kubuuka omulambo ne kulumbe kwennyini basabireko akalulu bajja genda kulumba eru osangeyo ebipande ng'abantu bakutte baana vote Saamu Kazibwe ku bwa sipiika bwa Uganda. Omulabi wa telefayina yaffe tukyagera mu maaso ne Dr. Saamu Kazibwe tugenda kuwummula bwe tudda tugenda kutunira vaawo mpitewo kifo kino ekya sipiika tukomawo tovaawo.